Ekisooka bw'otunuulira embeera ya Uganda mwetambula ku bubbi obuli mu ggwanga ng'ayigigi we yayogedde abasinga okubba balina abantu bebeerimbikamu emabega ebiseesigala abantu banene nnyo mu gavumenti eno n'olwekyo bwabba basobola okugamba tukukutta ate n'okukwata tebakwata babbi bennyini basava bakwatayo abantu abatini basobola okuteekayo oluvannyuma ne babata ate bano bennyini nnyini ababba ne bakola ne bayita emabega ne babata ne bavaayo kitegeeza nti obubbi bwonna bwetoolera ku siteeti nti siteeti yawambibwa ababbi bagiwamba nga yebasinga amaanyi ekisobola okumalawo eno byonna yonna nguzi buno obubbi buno buki zensonga enkulu yandibadde nti kukyusiza ddala bukulembeze kuva waggulu paka wansi otherwise bwetutakola ekyo nga babba ate ne beekweka mu mukulembeze w'eggwanga ne babba ne beekweka mu ono ne babba era obubbi bugenda kusigala butambula sente z'omusolo zigende iwo obutali bwenkanya bwe twayogerako nga tutandika nti tosobola kuddira nteekateeka yonna n'oba ng'ogitadde ku level ya muluka kubanga bw'otunuuliranga wano mu bitundu by'ebibuga bw'otunuulira Kasokoso nakyalo kirina abantu basukka omutwalo gumu bwe tosobola kuddira kyalo nga kirina omutwalo gumu n'oba ng'otunuulidde omuluka gwonna kireka ogenda ogusukka emitwalo 8 n'oba ng'ogutadde ku nteekateeka y'emu n'emiruka giri emirala girinayo abantu 5 ebirala girina abantu 15,000 bwe kityo obutali bwenkanya obwatukolebwako mu bino ebitundu ebirina abantu bangi nga baleeta programu eno eya PDM era bukyalabibwako bukyaliwo ffe twongera kusaba programu eno baddire engeri gye bagirowoozaako ennyo ng'eri mu bibuga bino ebeeko engeri gyekyusibwamu eve ku level y'omuluka abantu batunuulibwenga okusinziira ku kwenkana kwe balina n'olwekyo ffe twasaba dda PDM eyo ebenga ekyusibwa etunuulire bantu benkana ki mu kitundu ekyo naye ng'okirese wabbali w'otunuulira ne guro era naye etunuulira abakyala abeekoleddewo naye woba ng'oteekamu biliyoni 237 naye ng'ezo tozifuddeeko kutunuulira bwenkanya bwe babubeerawo era ojja kumaliriza ng'abantu be bamu bo basobola okuba nga basobola okutuuka mu ofiisi ezo ne batetenkanya ngeri ki gye bakyusa amannya g'ebibiina be bantu be bamu abagenda okufuna buli kaseera ne buli kaseera ffe tugenda kusaba gavumenti eno okuddira amaanyi ga local governments negajjawo kuba bino ebintu ebimu bagenda okutuuka babikolera wali mu microfinance office bagenda okutuuka nga amaanyi basidi ge balina okuba nago nga basangibwa nga gakendeezebwa era ne bamaliriza nga ne final supervision erina okukolebwa teriiwo kuba tomwadde ngeri ki gyagenda kutuuka wansi ddala okulabirira bibiina ki ebiriwo buli bwokola ekyo kireeta obuzibu n'olwekyo ffe tugenda kuddamu tusabe sooka ozzeemu amaanyi ga local government kibayita powers giwe ssente ebenga abantu batudde mu office naye nga basobola okutuuka wansi ate lekeraawo okuddiranga program zino n'oba nga ggwe otudde mu ofiisi y'e Kampala buli kimu wokikontrolingira bwe balina okugenda babenga beewandiisa bwe balina okugenda babenga accounts zonna mwe zirina kusooka kuyita eyo buli wookola ebyo omaliriza nga abantu katugambe nga abali mu mutungo abali mu kireka tebalina kyamaanyi kyebasobola kufuna programs bwe ziti eziriwo nga zakwekulaakulanya twetaaga ng'aba opposition okuteeka essira ku bantu be bakutte nga babbye ssente zaffe ez'omwe w'omusolo nga bazizaawo buli omu azzeewo ssente zo kubanga currently abantu tebarefundinga ssente bakusiba ne bakutwala ne obeera eyo naye ng'ogamba nze nja kusaavinga mmale okusaavinga nkomewo ntandikirewo ennaku muba ssente zange nga nzirina ekyo kikyamu abantu bano twetaaga obbasesemya ssente ezo ng'eggwanga tulabe nga tuzifunamu era zikola ebyo bye ziteekeddwa okukola butereevu n'abakwatiddwa bino bye tulaba nti bakuta ababaka ba palamenti nga babbye ssente ne bamusiba ebbanga bwe lityo ne bamuta ssente tebazimusesemeza akomyewo ku mulimu gwe ng'omubaka wa palamenti ebyo biwa ekifaananyi ekifu ng'eggwanga oba nga minisita oba omuntu yenna abbye ssente abo bonna twetaaga obbasesemya ssente ezo bamale ozisesema ate tubagobe ku mirimu gya gavumenti egyo gye balimu nga takkirizibwa nakuddamu bw'aba mubaka takkirizibwa kuddamu kwesimbawo wantu wonna wabeera minisita takkirizibwa kuddamu kuweebwa kifo kyonna mu gavumenti eno oba n'abo ba public servants abalala bonna ng'ekibonerezo kya butaddamu tukuba knockout oyigire ddala nti kive kibinnyo kikyamu okubba ssente z'omwe w'omusolo okuziteeka mu bintu ebya personal ebiri personal. Njagala kusiima nnyo Dr. Abireete recommendation gy'akoze nti ng'oggyeko abantu bano okuba prosecutinga
baba lininga mu kooti then ebigwera oli ne bagenda ne bamusiba naye ng'ensimbi z'omusolo zigenze. In fact abamu bakakozesanga kabadi n'agamba bajja kuntwala mu kooti bajja kunsalira emyaka gyange 2, 3, 4, 5 nsavinge nkomewo nziremu ntandikira obugagga bwange bwe bwali. In fact asigala yawuliziganya n'ab'enganda business sigala zigenda maaso. So bw'otunulamu abantu bano balina okulifa balina okuliwa ate ne bava ne mu bifo. That's the best. Kyekisinga bantu kuva mu bifo naye n'okutunda ebyobugagga byabwe okutunda buli kimu. Era nga parliament olode committees zaffe nga Kosase recommendations ezo tuzikoze naye executive yeyino zitekesa mu nkola. That's the challenge wakati wa parliament n'esiga eri executive nti parliament will recommend for executive etekese mu nkola but executive teina wiru kugateina mwoyo ogw'okuteekesa ebintu bino mu nkola ye challenge weri kyovola folera bali mu opposition tugatwetaaga okukyusa buli kimu okukyusa executive eteekesa ebintu mu nkola oba oli ebintu bino bisobole okugenda mu maaso. Naye abantu ababba ensimbi z'omusolo beetaaga buli kantu kabwe konna katundibwa akeedi zitundibwe square mile zonna z'ettaka zitundibwe then bavenemu ebyo bifo ne baba tebabatutte makomera naye omuntu we bamutundako ettaka li ne bamutundako akeedi bizinesi zonna ne baziliquidatinga n'aliwa ssente oba oliawo ate n'avanemu ekyo ekifo kyekisinga kyekiri best ne baba tebamututte simanya luzira simanya kitalya oli yeebakeyo emyaka 2 yakomewaddemu yeyagale n'obugagga bwe. Programu zino Mwami Sevens azzenga nazo kati bwolaba olwaleero eriwo bw'otunulira emabegako eya UEP engeri gy'etambuddemu olaba nga tewaliwo oba oli okugenda maaso. Kati olwaleero bw'otunulira n'eyaggulo abantu batuukayo ensimbi teziriiyo. Ekyokubiri abantu babasaba ebyapa kati omukyala w'ekikamulo omukyala w'ebutalangu omukyala w'omukito agenda kujjawo ekyapa. Olwaleero abakazi bali vulnerable bambi tebalina byapa tebalina ttaka ettaka olisanga abasajja balina naye kakati omukazi owannakaseke omusabe ekyapa liyale agenda kijolo ebyo basaba. So at the end of it era ogenda kusanga ng'era abo abali obulungi ennyo n'abo abali yaddeko tebalina ttaka. So kigenda kumaliriza ere Mwami Museveni sente baziwadde abaata abali obulungi katuganzize naye nga tezirina makulu kubeera nga zikwata kwoyo oba oliawo omukyala agezaako okulwana agende mu maaso. So ennakaseke programu ezo ez'abakyala gye baleeta ya Uganda Women Empowerment programu tetambudde bulungi. Bw'otunulira kati eyaggulo niyo tetambudde bulungi. So bw'okola analysis olaba nga programu zino teziyambye mukyalo oyo oba oliawo naddala atali mu mbeera nnungi. Bw'oba otunuddemu kakati ogenda okulaba n'amagoba nago agateekebwako banks zino commercial banks nazo ogenda okulaba abakyala nga bakaluubirizibwa kubanga sente bw'ozijjayo nozizaako amagoba. So ojja kusanga nga abakyala abamu bagenze makomera basibiddwa kubanga tebasobodde kuzaayo nsimbi ezo. Then olwaleero era ogenda kusanga nga bakada b'NRM bano ogenda okusanga ba district chairperson b'NRM awabakyala b'NRM zi districts nga be bagabanya ensimbi zino we bafunyeemu. Kaakati ate oli omulala tawagira NRM oba tayimba kibiina kiri mu buyinza ye ng'atwaliddwa mu kkomera nga abanga akwatiddwa then bali abalala ne basigala nga bayinaayina. Oli ne bw'anaavaayo okwogerezwa watwala sente za ggulo watwala sente zino bwe ziti watwala eza PDM then abantu babeere silenced babe nga tebasobola na kwogera ku nsonga eziri mu kitundu olw'okuba oli yatwala akakadde then bamukwatira okwo mu mbeera eyo. Kyetulowooza nti ng'oggyeko ebyobufuzi zino ensimbi za muwi wa musolo teri yatunda nteze nti awa abantu ensimbi za ggulo ne bwebeera ggulanti ng'eweereddwayo oba Amerika oba eweereddwayo ggwanga ki teziba za Mwami Museveni
teziba za Mwami Museveni na gavumenti ye n'abantu abalubatu, ziba za munnansi omuntu oyo akulaakulane kusinziira ku musolo omungi gwawaayo buli kaseera naye ne bamusuulirayo akakunkumuka. Parliament erina okuluma. Kabonero kankukuna leero akalabika nti organization eza gavumenti zaawambibwa. Buli wowamba organiza government ne zitakola emirimu gyonna gikonziba. Parliament erina okuluma. Nawulira honorable speaker, right honorable speaker ng'agamba nti wano tuliwo okwogera bwogezi. Nedda Parliament erina okubanga echeckinga government. Nolwekyo buli organiza government we zibeera nga waliwo azisirisiza corruption ejja genda mu maaso kubanga ffe tulina okulwanyisa corruption. Naye bwe tubanga reaction yaffe tesobola kubeera nga ewulirwa obanga ya muzinze eri oyo alina okugitya, then corruption ebeera erina okugenda mu maaso. Organiza za gavumenti ezaawambibwa zirina okuteebwa. Tulina okwerwanako. Institutional capture. Parliament yawambibwa, judiciary yawambibwa, baani baawambibwa. So buli organizo nabwe zibanga ziri mu buwambe, corruption ebeera yerijja nkuule. Kisookera ddala baayiga omuze okutegeera buli alina project etambula ng'asobola okuwandiika project ennungi n'esanyusa World Bank, President Museveni ng'ajja giwagira abantu, buli atuukirira President Museveni agireeta. So tulina okuddayo wansi, abantu baagala ki, balina kukola ki. Si kuwa buwi bantu ssente, wabula ssente abantu baagala zikola ebyo ebijja ate okubayamba okugenda mu maaso. Kati essaawa eno we twogerera, eyo group project yali fraud era tebasobola gituukanya kubanga ekisookera ddala baagitumbula nga baagala ndowooza abantu babawaane, naye kati eyo bampaane. Tulina okujja ebintu bya ssente mu bampaane. Gavumenti eri ku bampaane naye nga ssente tezikola kye zirina kukola. Eri mu byo bampaane bagiwa obululu naye nga ffe tufiirwa. Era naawe gwalowooza nti gavumenti buli lweneekuwa lw'ojja okugiwa. Ye problem ge mabanja ge tulimu abaana baffe ne bazzukulu baffe ge bagenda osasulira. Tuddeyo ensi yeetaaga okuddamu tugi restarting. Lwanamu Amated Namboze omubaka omukyalo wa Mpigi district. Ndi musanyufu nnyo kano ke tukuŋŋaanyeemu okulaba nga naffe ng'oludda oluwabula gavumenti twegeyamu n'okutunira okulaba ku biki ebizizza emabega eggwanga lyaffe. Tutunuulidde nnyo ekintu ky'enguzi kubanga enguzi egendera ddala ku kasente ke tunyunyunta mu muntu waffe wa bulijjo ng'alowooza nti kanaakola eddwaliro, kanaazimba amasomero, kakola ebintu ebigenda okugasa mwananchi omuntu atandikirwako. Naye tuwezudde nti kagenda mu birala ebyokwejalabya omuntu mwatagenda kufuna. Mulanga kinze gwe ndowooza era gwe tukanyiza wano nti engeri yokka egenda okuba nga omuntu ono mufuna mpola afunamu kwe kulaba ng'abo bakwatiddwa nga bazitutte zibeere nga zikomawo, ziddemu zikole ekyo kyennyini kye kyalina okukola oba tuddemu tuzibudgetinge. Okusinga buli lunaku n'ozuula nti ssente zibbiddwa ate netusigala nga twewola. Kitegeeza nti olina engeri gy'obikkiriramu omuntu oli azibba buli lunaku n'akyusa bukyusa office ate era netusigala nga tunyigiriza omuntu wa wansi okuba nga tumwewoleramu ssente endala. Ssente ezo zibeere nga ziri recovered nga naye Jjujju bwe yazizudde zikomewo mu ggwanga, mu nsawo y'eggwanga mu nsako ate zikola ebyo bye zaali zirina okukola. Tukendeeze ku ze twewola ne ze tunyuunyuuta mu bantu. Ekyo ndowoozezza nti era bwe kinajja ne bwe naalaba Nampigi nga twekandaga tujja kuba tuteeka ekyo ku nningo okulaba nga we recover our money n'abo abateeseteese okuzitwala bamanye nti era ne bw'anaazitwala tujja kutunda ebintu bye bisobole okuba nga bisasula recovering back essente za gavumenti tube nga zisigala nga zikola emirimu egyo tubudgetingidde. Mpigi Namboze ndi mubaka mukyalo wa Mpigi district. Nze bulijjo era nnakula nkimanyi nti ekitta omukwano kuwola nakwazika. Akasente kano fine Mpigi kasomeseddwa era gye kali naye si kunze nnyo bantu kanona kubanga ekintu ekikolagana n'omuntu okubanga ye gavumenti ekizza ebbali erese commercial banks zikole mu kulaba nga abantu bano bafuna ssente. Bantu basingayo emisingo, basingayo ebyabwe
basingayo ebintu okulanga bafuna this money kati sisobola ku encouraging amukyala akabanja akalina oba title yo oba proti ye ajeolereko sente nga ne business mu ggwanga nkimanyi nti ezimu tuziteekamu sente era ne zifa tebanafuna bukugu obwo olwa embeera y'ensi nga bweri tamanyi musolo gwagenda kuwa tamanyi butya bwe zigenda kufuna oba kukola n'ebizibu ebituyitiridde tosobola kwewola sente n'oteeka mu business ng'omwana tanadda ku ssomero naye nkimanyi bulungi nnyo nti okusomesa omwana eyo long term investment gyoba nti otaddemu sente netogenda kufuna kati sente ti omuntu bwe yeewola sente ate aweerera omwana sikinva ewange sibakaka kubanga bajjayo sente za grow kuba mugiramu interest toyina capital ate osooka okolerera bank kivula gavumenti yazejjako neeteekawo bali abakugu mu kubanja mu kukwata ebintu by'abantu basitwale so saagisupportinga olw'ensonga tiwaakiri emu esinga 0 mbeera n'emu nga sirina naye ate nga tebamanja